nafaako ennaku z'omwezi mmeka na 29 ku Lwesande ge gaali 3 ku bbalaza gyose zaali olubereberye atyo Rajiv munnanga ate bamwokeza omulundi ogwokubiri kubanga olwedde emmotoka ebadde yamwokya dda ate kati wano kugamba abadde bayisa mu nnya mu ssuubi bannange mbabuulire eno ensi yo ekyamazima etwemalizaamu bwereere osanga omuntu ng'akukuta n'enguzi awalana munne ayogerera munne amafuukuule omanyi omusajja okumwokya n'afuuka evvu mukama katonda nakati n'ensi zikyankutte naye nga bambi tuyiga okweyisiza obulungi ku bannaffe kubanga tomanyi ddi lw'ogenda ate era tomanyi nfaayo egenda kubeera etya bamikwano sooka tusabe omukama amuwumuze mirembe amusonyiwe byonna ebyamusobako bannange omwami munange waliwo abantu batandise okwemulugunya nga bagamba abagagga bo tebakaaba kubanga abali bamanyi osanga ekigenda okubeera awo gigenda kuba miranga maziga kuzirika kukola biki naye munange teri n'omu akaabye mpozi omukyala akaabyemu kaawo ng'alaba omuliro ebyaddala omwami abagagga bano bo nga tebakaabanga abantu ffe abaavu kati wano senga olaba asamba ekeesi senga olaba gwe bayisawo ng'azirise senga olaba akoze atya senga olaba komedi mungi nnyo akolebwa naye bo oyinza okugamba ekintu kiri nnomo katonda wange. Oluvannyuma lw'okumaliriza okuziika Rajiv munange abantu bo batandise eddamu abagagga bo tebakaaba abantu abasinga abadde bamanyi nti oba osanga omugagga ono agenda kukaaba oba yeevulungule kw'otadde bajjajja baani bamaama naye munange teri akaabye ne ku ssaawa ey'okwokya omubiri gwa Rajiv munange tewali akaabye zinange mbadde manyi bagenda kuddamu woowe maama nnya bwagenze ondekeddali naye munaaye osanga bayinza okuba nga abagagga bakaaba byanjawulo nga bakaabira oba mu mitima gyabwe oba kale nga bakaabireyo mu bisenge ng'abantu tebabalaba kugamba byo ebigambo bingi naye era nga omwami Furaha Gashumba naye abaddeyo bebekulu kwegamba abantu bo babadde bangi nnyo nnyini ddala abiitabidde mu kuziika omwagalwa w'abangi omusajja abadde alina ekisa ng'ayamba abanaku kugamba bingi byakoze oba lwaki bananga abantu abalina emitima emirungi tebawangaala naye era nga maaso wano waliwo avuddeyo neyeemulugunya ku mbaga Rajiv gye yava e UK okujja okubeerako n'atasobola olw'ebyamutuukako era ebyamujjambula mu bwesi eno kati wano waliwo agamba nedda eno embaga teyalibeddewo baali badde bagisazaamu okutuusa nga bamaze okuziika omubiri gw'omwami ono Rajiv. Twegendereza abantu omukolo Rajiv gwe yadde alina okubeerako era nga y'ensonga yali yamukomyawo mu Uganda gwabaddewo era gwanyumye nnyo n'okusinga bwe gwandinyumye nga Rajiv kwali. Ffenna mu nsi tukimanyi nti ekikyasinza okuluma omuzadde yenna kwe kuziika omwana we ng'ekigenda okutuuka ku mugagga Subiru. Rajiv yakomawo mu Uganda ng'ensonga ezisinza okumuleeta kubeera ku mukolo ogw'omu ku mukwano gwe era ne we yafiiridde yabadde avuga ng'agenda mu nnyonyo asobole okwetaba ku mukolo ogwo era nga n'ekifo omukolo bwe gugenda okubeera ye yakiwaayo ku bwereere. Omukolo guno gwasigadde gugenda mu maaso ng'abagole basanyufu nnyo era nga basaasaanya ne ssente mu bbanga era n'omukolo bwe gwawedde ne bateeka obutambi ku sitetasi zaabwe n'ab'emikwano abalala era ne ku mukolo guno ne moment gye baawaddeyo okujjukira Rajiv tiyawezezza wadde eddakiika 2 kubanga baakirabye ng'ekigenda okutta omukolo gwabwe. Ekyasinza okunnuma nze ng'omuntu tuminze ndowooza nti bw'abanga Rajiv yawaayo obudde bwe ne ssente ze n'agamba kankomewo mbeere ku mukolo gwa mukwano gwange. Ekituufu nze ndi omu ku bagamba nti omukolo guno gwadde gulina okusooka okuyimirira oba gusazibwemu gunaddamu ne gubeerayo mu maaso eyo because nannyini mukolo guno tali ku leve egamba nti ssente ze zandimulumye yabadde asasudde ba service provider okugamba nti omukolo gusigale nga gugenda mu maaso. Osooka n'olowoozaamu nti abafamire y'omugenzi bagenda kitwala batya and moreover n'osigazaayo omukolo mu venue ya famire yafiiriddwa. Tukkirize bw'ofa obulamu busigala bugenda mu maaso. Kino kiyiwa abantu ekyokuyiga
gwotwalanga mukwano gwo yeddala kituufu akutwalanga mukwano gwo asinga. Rajiv yatwala omwami ono Jonathan nga priority naye ye tiyamututte nga priority. Katwala bagamba kati aha bwe gwandiyimiridde yandibadde akomawo batwalo kye bayita okulaga obumu. Yensonga lwaki tukwata abantu abali mu nnaku n'omuhaginga omulage nti kyayitamu naawe okikola. Byebyo bo munange abantu nakati bakyemulugunya bo bagamba nti embaga eno eyaviiriddwako okufa kwa Rajiv bwe baali badde bagisazaamu kwegamba ndowooza nebeerawo olunaku lulala nga okuziika kw'okwono omutabani w'omugagga Sudiro nga kuwedde naye bo munange embaga yasigala egenda mu maaso ng'era mwegendereze emikwano n'ebirala ng'ate byayogedde nammwe nga bwe muwulidde akatambi. Munange bwe tweyongerayo kutambula kulaba oba okudda kunyumya Jjajja ono gw'olaba anyumya emboozi y'emagombe era nga ye yafa n'azuukira yafa ennaku z'omwezi nga 29 ze yafiirako munaaye bingi atottola ngenda kuba nga ate mu kutuusaako naawe omwerabireko ng'atunnyonnyola munange bye yalaba emagombe. Abantu abasinga bawakanyizza emboozi ya Jjajja ono bagamba nedda teyafa alabika yali aloota biki mwana abagambye nti abakadde balimba era bituufu byayogera. Nafaako ennaku z'omwezi mmeka 29 ku lw'Essande ge gaali 3 ku bbalaza gyose zaali olubereberye. Kati wali awo otandika otya okufa? Nali mu kisenge kyange gye nafiira kubanga saamanya ye Katonda ye yamanya byonna. Bamalayika ndowooza be bampita naye ate bamalayika ne bagira ki? Ne bakusonyiwa? Ne bansonyiwa ne baŋŋamba nti oba tolina kibi katukusonyiwe. Bw'atyo munange Jjajja waffe bwe yafa n'amala ate n'azuukira eky'omukisa omulungi ennaku z'omwezi yafiirako azimanyi n'olunaku alumanyi. Abula bannange munange ndowooza ekiseera kyali tekinala kutuuka oba Mukama n'amugamba sooka oddeyo obanyumize by'olabye eno kwegamba awo bwe tuli munange bwe tweyongerayo ku story ya Dr. Sefco ey'okunona emmotoka era nga amaaso gonna agasimbye mu King Saha. Oluvannyuma King Saha olw'okuvayo n'amugamba gwe ekimala kimala oyitiridde okuvuma omuyimbi wange Winnie Wamami. Munange Calvin Kayanja ate ye abinyiigiddemu era bingi byalangidde King Saha nga mwemuli n'ebya Jjajja Ichuli ng'ate wengendo bateerako akatambi maaso wano nammwe mwewulireko ate tumale tweyongereyo n'agaleero. Tagumye okwo n'avumirirwa ekikolwa kino bambi ekyakoleddwa ku mwana mulenzi ono Dr. Sefco. Mwekibatawaanya muzimu gwa Jjajja Ichuli nabagamba wano mwabatemula Jjajja Ichuli ng'ensi ebabikkirira naye olaba olumba omwana mbu yagwogeddeko n'oyonoona emmotoka ye kati olwo singa wakwasizza bulamu bwo wano siiba ovuma abantu obayimbamu n'ennyimba balina n'obuyinza naye tebalina kye baali bakoze. Lwaki mwewulira nnyo eryanyi bantu mmwe mulowooza mwatuuka nnyo? Omukoddomi olw'okuba oyina amagye n'emmundu ezitakuva mu kiwato Jjajja Ichuli ajja kuboogeza amazima kuba ebyo byonna mutusembereza ebikolobero byammwe. Osiiba ovuma abantu obayita mbwa abalina n'obuyinza naye tebakunyeganga wadde ekigambo naye teri yali akutteko wadde okukuba naye wano buli akwogerako abula otulo n'emirembe. Lwaki? Yeyo freedom gye mwagala kutulugunya bantu. Nabagamba wano bannayuganda nti bano be bakuba abantu bano be bakola ebikolobero babiye gavumenti eno nga muwakana naye omukulu ono bonna bazaavuma. Ani gwe mwali mulabya amukola akabi? Oba bo tebalina kitiibwa oba bo tebalumwa. Kale wadde wakubya oli Sekkoko gwe wakozeeko ddame gy'ensejja agamba nti kale naye gwe musaalyo mazima ddala
mwabagala enkyukakyuka ebyo byokola bye bayita batya yense ensuubize omukodomi kozo Sezaala yakuzimbira enju nakuwa power obuyinza naye tujja kuba olwo jjajja Ichuli ajja kuyitamu amanyi jjajja Ichuli namugamba towummula mwatta jjajja Ichuli buli aboogerako ntaddamu kubeera na mirembe naye nga mmwe musiiba muvuma abantu mukola buli kikyamu kyonna ku bantu abalina obuyinza ne bakeeping empisa. That's why nga mpa credit abantu b'NRM abantu abali mu government eno bagumiikiriza nnyo kulyanyirye mwewulira n'ebikolobero bye mukola abantu mwene mukwata ku buyinza mu naye genda onaabe ako njakka kujjukiza nnyo. Calvin Kayanja bw'atyo munnanga ati bw'avuddeyo n'akakasa King Saha naye nga ekituufu King Saha tali mu Uganda naye nga ye Dr. Sefuko alina obujulizi bw'atadde ku social media ng'alagira ddala nti munnange King Saha yabadde emabega w'okwonoona emmotoka ye munnange ngenda kubanga mbasa abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.